atulaba tukwaniriza ku Facts Media era amanya n'eddoboozi ze Smith olunaku lwa leero lwa mukaaga era tuli mu omwezi omupya ogwa April. Guno omwezi enkuba twali tubira akakuba okutonya naye saakati sikitegeera nti enkuba etonya n'omusana ne gukola. Naye olunaku lwa leero enaku ziri nnya. Yes, nengo gambo tiara stanga ndaba ogambo tiara staff atulaba yina joli nasinga wange jo yankubide nangamba Smith nakundaba ebintu nenga mukola bulungi nangamba musajja woji muzonga abira na information nagamba Ronnie yenga yakakamera mwene musigala nga muli ba black simayo waya wadageza ko kunkuba naye kati senga bwatakulaba nana akulaba yangambye ba boys temukola kyamanyira tubebaza okubanga mutulaba tene ne mongero twongera mu kumayi temukola mukama abadizeewo nenga tuli ku YouTube ku Facts Media tuli ku TikTok ku Facts Media era tuli ku Instagram ku Facts Media make sure at least following or sharing or liking ate tewerabira ku commenting leka ko comment ko era tujja kuba kudamu nawo ulirenga yes abantu ebintu byo bakulaba ate bakuvalinga nga viwabo omulungi so n'abasajja babiri wano era omu yasingayo kufendinga ku lokutano sajja omu akikuba ku lokutano yasinga okubeerako Kampala yagisigaza Kampala yiye munange wayimirira tewali ayimirira omundoga era munange wali yakusuubiza okuloga nawe ku kitone yakusuubiza eddogo omundoga nawe ku kitone yakusuubiza okukwoca era nga ye genius of BBS Telefania then ina musajja mukulu amanyikirwa nga Jimzo owa Metro FM amabira gamalamu ono naye baba Ronnie yena Jimzo yomukuba analyst abamanyi era nategedde ekirooto kye era omanyi nti oli muyimbi nonya kujimuza okubanga omusajja naye ekirooto ekyamanyi era ina plan ey'amaanyi ku bayimbi so genda atandika nawe Ronnie soka obuze kuba tulaba Esther toddamu yita wano bwe mba ntandise okukola kuba onzija kumulamwa abatulaba nze Ronnie Genius official kuba nze n'amabina tuli tuti Esther toddamu kuyita wano nze era wendaba omuntu mbadde maliriza oyingidde munda tolya bina okay Genius official abatulaba Facts Media mwebale kubanga mwekumirako actually mwebale kusharinga ku likinga ne commentinga sometimes bata batulabire ebweru we salute you tumanyi ebintu bingi bye muyitamu ebitali birungi at the same time n'ebirungi ne tubasabira then abantu nimbagaliza Easter nungi don't drink and drive kuba encha there is another life after this Easter so just taking obulamu bwonga buli responsible nyo encha nywa digida twala mchala out but I don't drink and drive kuba obulamu encha next day tuba tubwetaaga Jimzo yes chechiri blood ndikia chechiri soko uze ku bantu abatulaba tubaniriza ku Facts Media tubaagala nnyo mwebale kuba nti mutambula naffe olwono nja kuba kweti abantu abakwata obuntu baffe ne batusalamu ne batutambuza Yes Africa mukulu Axam big up on yourself webale kuba nti okola mulimu gw'amaanyi Kawesi muganda waffe webale kuba nti okola mulimu gw'amaanyi nannyini bikyala we namuwona ku abani baabeerawo nnyo muganda waffe amanyikidwa nga Epic Media wali enabulaga nawe tukutumiddeko nnyo okugata ne African Entertainment News muganda wange amanyikidwa nga Sadex big up on yourself so tiimu olwono nene egende egaziwera mukulu Ronnie nsubira omusaala ategeka munene nnyo era tuli basanyufu nnyo lunaku lwaleero ekintu bakyongeddemu tulaba tulina cameras ziringa 6 ku set ekyo kyetaagisa kati awo waka katambule bakutantambula Jimzo ndi musanyufu okubeera wano era Jimzo yes wali akavideo akabadde katufenga sima omusalaba oba gye wagobedde ku musalaba omusajja oyo yakuwadde ssente ate waliyo omulala soko lindeko waliyo omulala abantu abamu bamaze okukolera okimanyi nti oli yabadde awanika Yesu ku musalaba naye Yesu omusalaba yagudde nagwo kavideo tonakalaba wali akavideo akatufeni nga kiika kavuddeyo embalala abasajja babambye Yesu waabwe ne bamwanika ku musalaba naye yagudde n'omusalaba gwe kati abantu bamaze okukolerera genda nga tebalina kufa so kati olunaku olwaleero actually tuli ku Urban Bar and Lodge era nga Urban Bar and Lodge eri Namungona opposite oba next National Housing enkadde jangu odigide onyumirwe wali ekiwala kisingayo okucyankalanya Ronnie wano jangu olabe print y'aba abawala Jimzo wali wakucyankalanya wano the only problem I've seen with you my guys is admiring one woman. I don't know, maybe you people you are going to mugenda kola kebayita threesome omukyala batwale mukuleka threesome because everyone will try to say Esther as if Esther is the only girl here around.
But she's beautiful. Mumuletedde n'amalala Esther. Whenever you come here Esther nafuka Esther. Atambula abigula. Nani huyo? Okay, wano Band launch a bucket night tonight. Bucket night bakuwera kwe chane ekiwale ekimina amabina amalungi ate nga gamalayo. Kitalo nnyo nnyini ddala okufiibwako abantu abaana bana abato outside ze ku Gaba Road kachindagate naako. Sajja yayingidde n'abatema emitwe kyabadde so kibi nnyo awo nkowera government ningamba naye bano abantu ababaroyo nga byaddala n'obujulizi we buli nga teri byakubuusabuusa Akalaba kakomewo togenze extreme nyawo like no Akalaba Jameso I feel like Akalaba kakomewo someone akulaga nti ngenda kudda ne musomere ddala mbateme because bajja kuntaasa because olumune police erwangayo kati police yaki abamujjeko omuntu olaba Mr. Okelo Onyum Kristofa Eyasse abantu apate esoma ku kibaita police report nga ku myaka gye 17 yasobola okuba nti atasitagawo n'agenda mu America n'akomawo mukomawo nekibeeramu nti mwalimu involvement ya embassy namba yakola obubuddamu okuba nti omukulu nakomyewo mu ggwanga ng'abeewaabwe tebategekoba n'abantu abati bategedde ne bamusasulira apartment katwagala kwebuuza lwaki omukulu yakwatagana ne embassy emusasulire apartment kudiimu ki abadde mu America n'akomawo wano embassy nesobola okuba nti emusasulira ow'okubeera okumala emyezi then we yabeera mu Uganda okumala emyezi n'agenda n'alaba abeewaabwe n'abagamba nti agenze waabwe mu kyalo kutandika faamu ye mukomawo okuva mu kyalo n'akomawo n'apangisa mu apartment ekiki ekyanja ekimuvugisa okuva ekyanja amasomero g'ekyanja okugenda Egaba waaliwo ki oba kitanga waliyo kinalabye sister we yabadde agamba mbu yalina there is something like mental problem bwe abanga ambadde saka 17 that guy is a killer then twagala kwebuuza because bino ebintu tebijja accidentally singa abadde nti ayagala nti musiwa abantu yalisokedde ku baganda be abato ababadde mu America because mu America mwetulabe ebintu bwe biti naye ekimulinyisa ennyonyi ajja tobwana obuli innocent ng'ate n'abeewaabwe teyabainfominga ne family mu America teyabategeeza gyagenda ng'akomawo Uganda ne twebuuza mu komawo Uganda embassy ya America okuba nti emuwa kye bayita facilitation okusobola okuba nti empangisa apartment kiki lwaki bampangisa apartment then ekirala wano wengenda okugulira idea General Moz and not for the first time but I believe in his ideology General Moz omuntu oyo bwe bamusanga nga bwe wagambye nti you want that guy to be executed oshitegedde nze nsaba sisaba gwabula Akalaba kakome ku bantu ngabo ngaloni bwagambye otasobola kira ku macha nota mwana wa bano notaasoko okusatu okuna the minors the innocent souls because of one of the musanga but because you want to do that to instrument something oshagede chovola that guy must be funded I know kubanga ainaba mu funding okola obutuju kubanga obutuju buyakoze. There is something behind yes, that. because ojachi kola osparking off bana Uganda batandiko batekewo embere ya kwekalakasa because okwata ku mwana omutobo omukyala ojukira ebisera biri nti bakwatanga abakyala ne babarotinga ne batta muzitemu side entebe mukono ne nansa oshegedde nti era wagenda okwesanga nti waliwo movement abantu eyali funded by abantu abamu abali ku security to destabilize peace mu Uganda. Wotunira report eyo era abantu abo balikini bagenda maso okuba nti bakwatibwa abamu kwabo then katwagala kwebuuza kineno nze my focus is embassy ekwate etyo omuntu nemuwa obubuda nemuwa sente mwe mpangisa apartment mu nsi ejakomyewo because business yeyongere ne competition yeyongere oloza tekirimu competition like tekirete competition y'amasomero yeyongere nteseyo ibadde ikola bulungi ne wali ayina essomero okumpi n'agamba no we don't know fena tetumanyi nakyo kisoboka kati questions nyingi ezitalina answer
oshegira because oli tetumanyi kyabadde muki mu mind ze naye tetwagala na kukirowooza olumu poliisi mulwangayo olumu poliisi mwerekeramuko ne mutuwama eddakiika 3 oyanguwa otya okusevinga omutujju okumutaasa tebamutwala tebamutta tebamugajambula sebo ne mukuba n'amasasi nindako so ne mukuba n'amasasi kubantu abakoleki aba bulijjo mbubaveewo sebo mwe mutwala omutujju wammwe blood olumu mulwangayo muhozi Akalaba mukazi mwana let me tell you one thing nze ekinnuma waliwo abantu abatta abantu tutabafuna naye kati oyo omwerabiddeko n'eriiso lyo n'omukwata teri bujulizi bulala bwe weetaaga gwekimanyi mbu omufu bamugula no omufu olao asobola okutta nakulekera 1000 mu nsawo oba mu ngalo toli mufuna oshegeera kasita akutta nakwata 1000 naleka mu ngalo zo abakumaze toli mufuna ne bali muteekako ki aswa n'okuyitako ebbali ng'otambula naye nga yasse muganda wojjo ne eriso ne likugamba tunula eno okitegedde eriso ne likugamba tunula eno omuyayi n'ayitawo waki wali ekyo kiri logiko tosakitegeera omusajja ono yagambye n'ogamba nti yadde nze munkutte oba munsita munzite kasita tuli bangi kati twagala kwebuuza abangi baliwa this is a funded project now that's where you come and say omuntu bwaba obujulizi webuli buwedde because tubeera mu bulumi nnyo ng'abantu baffe bafudde ne babula katono tufunye omukisa tumufunye olumu mutulekangamu naffe ne tumalako obusungu bwaffe bw'omanyi abazadde engeri gye bawuliramu omanyi kye mwalowooleza oyo omusajja gwe mwakutte oshegeera mwagenzesebo mwatuusa n'ekiseera nga mugoba mmwe abazadde b'abaana abali mu maziga mbu baveewo mutaase omutujju wammwe kikiri kye nakugambye oshegeera that is not culture it is logical tosakitegeera bw'okigendamu nnyo diipo ojja kifiiramu kuba mbadde nkimanyi oyagala kunoonyereza nnyo lwaki omufu bamugula ne bamuwa 1000 mu ngalo ne batamufuna kambuzeeko okujuzaala ekibuuzo olowooza gavumenti yandikuusanga omukisa okulaga abantu nti when we get you more action tuyina immediate solution ne bamukwata ne bamuteeka wali abantu ne balaba ne bamuteeka ku firing squad ne bamukola kibaagala ne balaga abantu no bwekibaawo abantu batya kyatwalira gavumenti emyaka gyalinga 10 okutegeera abamu ku abo abaatugumbula abayo kyabaana saidizi ekasese ayita kikyamba okitegedde nti nono twagala kumanya because ono talina njawulo naoli yayo kyabaana 10+ ono abadde bwomu n'ataakinga essomero natta abaana okitegedde so gavumenti okukeera ku makya neekwata ono gaayi yabadde ntuufu okusooka obutamutta because tulina okwebuuza lwaki yakoze kino bali bameka nga beyagambye bana abali emabega buno obutujju kuno si mental health ng'abantu kibagamba people mentally sick simanya abantu mulina okubabudaabuda abantu mulina okukola ffena tulina ebizibu ffe twali tutuuseeko mu nsi nga tulina okwetta twagala naye tetwakirako ku makyalo nakulowooza nti tugenda kusobola okugyawo obulamu bw'omuntu okitegedde so nze ngamba gavumenti nja kusaba gavumenti ya Uganda taking steps mpitirivu omwana oyo yagenda atya mu America yakomyewo atya mu America because kitebeeza okuba nti yagenda mu America yali amaze okutta omuntu wano okitegedde lwaki akomawo mu America nga ne family ku myaka 17 ate n'agenda mu America ate n'akomawo okuva mu America nga ne family tetegedde ekitegeeza nti waliwo eso ekitagatta so twagala kumanya gavumenti ekola okunoonyeza tumanye nanyi project eyo yaani era alina kigendererwa ki eri obulamu bw'abannayuganda especially the minors abaana abato Ronnie, police tenabakola statement kukigenda mu maaso about the death yakoze like ku bazadde b'abaana what next essomero lyo baaligadde essomero baaligadde like gwe ng'omaliriza kwetu because tulina bingi ebyokwogerako soko tuwe submission yo okiteesaako ki like ekyokukwata omuntu oyo ne bamutereka instead y'omuteeka ku firing squad ne bagamba no katulaga abantu nti era ajja fuluma ate bw'anaafuluma era tagakendeeza kutta. The solution is to be killed. And the only solution, he must be killed mu bantu. The only solution is to ban him. But then, before banning him, I know so can I get a list jakola nayo.
ekyo kigwe because kati bwewangamba alindako ate mbujimbuzawo obujulizi batya kyovola kyenkugambye nti okay good enough kati poliisi emuyina efuna obujulizi bwonna n'abantu bakola nabo bamala bafuna babuteera omuntu waffe kati ffe bamutuwe abayina obulungi bamafia ungamba otya naawe ekisinga obukulu ng'ensonga eyo tugimaliriza oba tugivaako omulimu omukulu tugulekedde gavumenti n'abalina omuntu oyo n'ekirala tujja kwewa challenge buli omu okumanya omuntu gw'alina ne gwasembeza because in the end tusanga abantu abapya ne tuba befriendinga naye nga balina different missions so tulina okukola life check up mu bulamu bwaffe mikwano gyaffe n'abasigadde jagamba nti bannanyini babaana abo mukama abagumye niyo gy'abagenzi mukama agiramuza ekisa sijja kuva ku nsonga yange nti oyo gayi yeetaaga Masasi firing squad oba bamwoke ate nga tebamusse bamwoke ng'ensi eraba ng'atunula oba bamuteekako mafuta era weŋŋambira General nti nze gwe General gwemanyi mu Africa simanyi General mulala the only General with the two balls ye General gwemanyi alina amadda abiri gayimirirako n'agamba nti kino kigenda kubeera so njagala boozi ozikozese ng'okola gye bayita ng'okola decision yeyo kati ng'omwana w'omwaka gumu n'ekitundu oba omulanga kimwana oba oyo gaye bamukwata manegere bagasalako bwe bati okusaasira kwange abazadde baba to hold as a parent kintu kinene for real olaba nange eyakazaala nawulinga amasanze gampiseemu how about bwe badde n'omwana w'okumanya era atalumiddwa ku nsonga kati Roni kati tuvudde ku nsonga y'abaana omukulu yavaayo n'agamba mbu ayagala buli muyimbi bw'aba amanyi nti w'amaanyi aleete ennyimba 20 nga hit ani omukulu Uncle P Pallaso the Saka Free Boss no the challenge of Uncle P yamanyi okuzaalibwa mu family ya celebrity family erimu found of chameleon amanyi buli kimu akiyina kati wenjagala okubuuza kati here is my good here is my submission Uncle P buli kyayogera kyayina nti ye ayina se asooka ogera ekintu ne tukidiscussinga kwera ne tukiwulira why nti yakulira mu stardom that's one stardom eti yagikuliyetingayo ye mukulu waabwe oshegeera but yasooka unayingiramu ne King Saha n'amugamba nti King Saha tali mu listi y'abiri si bwe kyali mukubeera King Saha mukubanga tali mu listi y'abiri no King Saha asanamu King Saha has 20 big hit songs on the ground even more ngozibala otuwesooka no right now nyizo obutazibala maybe mpaako 10 kwezo muganda wange kyenjagala ekyo sivaawo yasigenda mutuweyo 10 no nyizo obutazimalayo but the guy has songs on the ground gundi Pallaso no let me tell you Pallaso ayina byasinga Saha naye when it comes to hit Saha musinga yes when it comes being talented Saha mukola ki mukutegeera nti nina okwerwanako nve mu manyo g'empologoma nfuuke star yereeta yabeerako mu Union Island by the way abeerako mu Union Island naye ate yasinya akola bye yakola naye ate stardom yesiye yaviira nnyo naye ate oli n'abeera nekya biological brother osegeera mugana wa chameleon yayimbye ekyo kyokka osegeera so bingi Saha byasinga Pallaso yadde ne Pallaso ayina byasinga Saha Jimzo kankubuuza kino ekibuuzo okusula mu garage kufuula motoka okusula mu garage kufuula motoka batya nanti bw'oba oyagadde okufuuka motoka buli muntu alina entejudi okufuuka ekyo kyayagala so obaera muntu nosalawo okwefuula motoka era oba ofuuse motoka kati Pallaso ye okubeera nga muganda wa chameleon omunene kimufuula munene ku Saha obuzibu bwe mulina I don't know how mwe talent bwe mugibala ne powerful ne strengths z'omuntu musically ngenda kuddamu mbooza ekibuuzo kino kyembooza kankireke ngenda kujja bwe nti okuleeta
King Saha n'omukomparing ne Pallaso talent wise oba n'ekikyamu kubanga nga muvude mbyogamba muganda wa Chameleone simanya biki Pallaso aze nakukakasa mu different style of music kyasobola okukola different styles of music ate omuyimbi ogamba nti wakabi nnyo alina oluyimba lumu alinga David Lutalo batemaku buteme bwe bati baba yagala hit ajja kugenda atemeku nachakala kati P2 like ngolaba omuntu akuba tracker yemu okufuna hit waliwo nze kubulira nga tugenda mu maaso nga nkugamba waliwo omwami oli agenda n'agamba nti Million Island yabeeramu omubezi King Saha okumanyikibwa Uganda yatandikira Million Island Musical Empire ku luyimba baluyita Sigino Nata Pretty sikyakusobola then nakola mega hit Million Island emanyikiddwa nga muliraanwa bwe yatamuliraana n'afuuka akabuna mawanga kwetongola. So that means nti ojagama nti oli muganda wa mukulu naye ate oli yabeera n'omukulu n'amufunamu ne videos ezasasulwa n'afunamu n'ennyimba ezamukolebwa n'agenda nga naye n'abe traveling mu ngeri ey'enjawulo. So is likely also a brother. They all bonna bava mu category yemu okitegeera nga tuze mu kugamba hit songs ani alina hit songs buli muntu asobola ogitegeera ku ntegeera gy'akola ki gy'ayagalamu naye nze olwaleero bw'ombuuza hit songs za King Saha ngenda kugamba muliraano Salapulesa Zakayo ne latest esembeeyo bagita nachakala ataka mwana akamanyi luyimba ko lwalwagala so I luyimba lulungi sigamenti so mu bufunza ina hits maker no you have count obaze okomye kwezo ziri maker nebiri yali hit thousand hits makumi abiri naye na common songs eziwera makumi asatu kata nebiri biro gitaddemu on my way mweri a common song and a hit. On my way is not a hit song. So what's the difference between a common song and a hit song? Hit song. Olaba hit song. Omuntu asobola kiyimba kigambo ku kigambo. Kigambo ku kigambo. Ng'omuntu asobola okuyimba chorus nayimba ne verse. Kati ngenda kuwa challenge kusibiridde emitwalo 5 ku set. Mpa verse ya on my way first verse. Nkwe emitwalo 5 wano ku set. If it was a hit song. Mitwalo 5 ku set. Chap. Now my question in ejjane kubuuza. Pallaso is better than King Saha. In what? When it comes to hits. Ronnie. Musically. Hits. Bachampa moves because Pallaso alina collaboration hits nyingi. Naye however much yamala around alina hits ezigenda nga zigatta okitegedde ezenjawulo. Eza Pallaso. Waliwo oluyimba baluyita Amaaso. Amaaso. Yali kabona mawanga. Waliwo oluyimba baluyita Ready for You. Olwadira Amaaso. But he's good in collabos. We are talking about singles. Bwe bato waluwulira. Why is it? Waliwo oluyimba bayita Mundongo ne Shiba. Waliwo go down low. Oyo mulungi mu collabo. Waliwo gye bayita Hana remix. Eyo nayo collabo. Waliwo byabanene. Eyo nayo. No zo zibaze. Okitegeera zona kochi? No, here is my question. Yes. Zona sichi? Zona collabo. Yes. Kati ngenda kuwa single. Njoja kwesanga nti Pallaso alina oluyimba lwe bayita Malamu. Alina oluyimba lwe bayita Mama. Alina oluyimba lwe bayita Nalonda ne Mala. Alina baleka abo. Alina Nsaba. Alina Mpalavu. Okitegedde. Ezo si hit. Mpalavu si hit. Mpalavu yali hit. No, let me tell you. Osobola ogiyimba. Linda ko katika Mpalavu. No, let me tell you. The hit songs of Pallaso. Alina ani oyo. Alina hit songs ez. Gwe bomanyi. Yo songa lwaki perspective genda kugana ndio mai birthday song. Nati je je kugambi. Happy birthday ne basome. Eza. Those are the hit songs of Pallaso. Ya mama. Runi. Msajja akwade hit songs za Pallaso 5. Zisukane 5. Nagamba zisuka 5. Nego gamba King Saha amusinga ki? Amusinga art, amusinga ne talent. Kati nawe mba nsaba. Kumulayi wa fatulaba. Soko tweyo enyimba za Saha 5.
tusoga nti luno lujawo malamu luno lujawo mpalavu luno lujawo like kali satu because when you listen to catalog ya Pallaso je balese kiraga nti Pallaso is more a bit of ati kati kankulage olaba sigino eya Saha zona zamenye sigino ya Saha ezijjawo ku ground oluyimba lumu Ronnie, only one song. No, only one signal of Saha. Ejja ku nyimba za Pallaso zonna. Obuzibu bw'ensanze ne moderator ali ku side eri. Naye sigenda kukkiriza kakansi bwe. Sokoleke. Buli omu muwa chance ye n'ayogera. Sokoleke. No, the point yange yeeyo muleke. With a lot of respect. Tosobola na kukirowoozaako nti sigino asobola okukomparinga ku nyimba za Pallaso zimukoze mmenyi. Kyekisoboka. Okitegeera. Pallaso ayinza okubanga maybe alina weaknesses ng'omuntu. Naye botuka nti ne boyogera talent ojja kwesanga nti King Saha will be related to Moses Radio. Neta sobola kukola bintu bya Moses Radio byakola. Even a half, not even a quarter of Moses Radio. Through writing, through changing. Ojja kwesanga nti enyimba Moses Radio yasobola kuyimba nga reggae ne zifuka hit song. Nasooka nayimba R&B ne zifuka hit song. Nayimba dancehall ne zifuka hit song. Nayimba zouk ne zifuka song. Nayimba Afrobeat, no, song. Naimba pop, let's cut it short. Now let's cut this short. Like talent wise, otunula katalogo ya Pallaso mulimu hip hop songs. Ngaza kabi mulimu hip hop line of hip hop. Kwa example n'oluyimba lusembyeyo botunulira byabanene remix. All his version mulimu hip hop. Yes, botunulira Hana version mulimu chi kabani oyo. I know Rimanaro hip hop motive we badamo balwali destroy nti talent tojibalira kugonimbo yakoze kalobozi nateekayo wotutundya ku talent wezi nti Pallaso ajja kumusanga nti alina hit buli mu genre King Saha kyatalina so kiri unique si buli muyimbi kyakirina olinga agamba oli okubiranga ayina akubira mu style emu kimuli mutingo okubiranga wa you can't be talented, you can't be versatile. Omuntu olaba omuntu ajja kuwakanya nti Bebe Cool simanya bichi naye Bebe Cool asobola okuyimba reggae, asobola okuyimba raga, asobola okuyimba ne pop bulungi. Okitegedde nti Bebe Cool bw'omuteekamu ekimu ekyamwawula okufuuka abantu batandika okugamba nti asingako Bobi Wine, it is because of his versatility. So bw'obanga tosobola kukola bintu byanjawulo ate ng'oli abikola oli aba akusingako ekyo. Ronnie. Even production wise Pallaso asobola okuba nti akuba engoma King Saha kyatakola yadecho soko lindeko Jimso. Ronnie, omusajja agambye lwakuba katoli akuba style emu ate oli ali versatile ali multipurpose akuba buli style yonna kimufula wanjawulo ku King Saha. My number one artist with 20 mega hits is Chameleon. Next is Kenzo. Wokusatu is Shiba. Wokuna is David Lutalo. Wokutano is ate Lutalo kutayagala koletera abanne bamukonjera Lindako owomukaga is Bobi Wine. Pallaso ali mu namba 2 yange namba 20 kunsonga nti hits 2 tanagaweza sajja nga ayimbye tanagaweza it's 2 tanagaweza. It is his idea akyabulamu ale opinion y'omuntu bagiwakanya ye bw'omutunuulira lazima nze listi yange ngikomye ku 6 oshagedde ninja mpingawo kitegeeza awo nso feelingawo but Pallaso comes in 20 nti ojja kwesanga nti Chameleon wakabi alina kataloge ennungi Shiba naddakaawo in fact Red and Weasel naddakaawo okitegedde Kukubwa Red and Weasel naddakaawo Shiba amaze emyaka 10 nga takuwa hita atoga muleeta aliwa Shiba radio goleeta amaze emyaka 10 nga takuwa hita nedda radio amaze emyaka 10 nga tebaleetera luyimba ne Weasel kitegeera radio yafa Weasel asigalawo ligase yasigalawo omusajja afa ne ligase yonna tetuzekaya tuze kubaganya Kenzo is number 2 no like don't force me Kukubwa je kugambye bogenda out soko kanzije wa kata opinion yange tosajimenya ya boto nkute Chameleon tetwawukana naye mu position number 1 mu number 2 nja kuleta Red and Weasel
because abo ababiri ne bogenda mu club enyimba zaabwe zesinga okuzanya mu Uganda tumenyemenyere mu okitegedde zonna abo ababiri then number 3 tuwali muntu yenkana Shiba mu bakyala kubeera na hits nyingi namba 4 nja kuteeka mu Bebe Kulu namba 5 Edirisa Kenzo Musuuza okitegedde namba 6 nja kuteekamu omuntu gw'otasuubira Geoffrey Lutaya ne Mr. Semakula Ddaawo nalabye Waikibenda yabukidde challenge naye ng'enyimba taliimu no as we are closing this topic because of time people want to enjoy at urban bar get is the battle of Pallaso and the King Saha balanced or imbalanced tekola makulu bakute King Saha nibamuteeka wali nibakwata Pallaso nibamuteeka wali nibagamba kale buli omwasa tokigezaako kyoyagala kukola kubanga in the end nze King Saha muwe ekitiibwa okitegedde I just respect that guy because okubeera ne watuuse yateekamu amaanyi n'ateekamu ekigambo n'akola pyara ng'omuyimbi complete artist balina okukola ki balina okubeera but the fact that nze mmanyi kye bayita music ne talent wise nze King Saha nja muteeka eri me of course nja kugenda wa Mr. Sanyu wa Pallaso chief foot soldier just like around industry in the end obaako n'omuntu gw'ogamba nti ono akolera bulungi nga Ronnie simuwakanyi n'omuntu akkiriza Masasi muwakanyi naye Pallaso bukyangajja he has been underrated but by proving with actions nti Pallaso bwe muntu gw'agamba tajja sobola najja n'akola ebintu abayimbi bamwe batasobola kukola kyovulaba olunaku lwaleero bwe bwobanga osobola okuleeta akayimbi kaako k'oleeta kateeke wali n'omuyimbi amuteeke wali in fact okuleeta conversation y'abayimbi abanaaba n'abatono abakyali badde beta ninako Ronnie omusajja asaza abatulaba soko lindeko gatona matusalayo King Saha ne Pallaso amaana asinga abo anasobola okufuna abantu mu bato nga bali walimu nga bwe ekyo si kyekikulu sindi ne gundi King Saha is better has good numbers because one yakakuba waliwo omwaka ogumu gwe yakuba mu lugogo mwaka gumu guno guwedde yakuba lugogo emirundi emeka ebiri lindako Pallaso bwe yakuba erugogo wala abantu bwe yafuna ali uncompared ekyenjawulo ekiriwo so King Saha is good in numbers one ye muntu asobola okuba oluyimba ne lukujja mu nju noyambala siripa ogenda okola ki olulabe omulabe naye kati bw'oŋŋamba nti enkuba etonya owulira nve mu nju ngende ndabe Pallaso mpozi nga birthday yange ku olwo lwe nazaalibwa nga 14 ogw'omuki ogw'omunaana okitegedde awo mba ngenda ku birthday let me complete my it is your test classes zaawukana yes let me complete my submission classes zisobola okwawukana naye enkuba esobola otonya ninfuluma enkuba nizikiriza enkuba nga ngenda kulaba ani nga ngenda kulaba King Saha that means that definitely shows Pallaso tankubya nkuba nga tema okubyako enkuba era tankubya musana okategedde buki bibiri kitegeeza there is no big pressure esobola okunzija mu nju ogenda okulaba ki Pallaso mu numbers King Saha is better than Pallaso Jimso omusajja agambye mu numbers kyeki numbers okugamba nti utusobola tugende ku Instagram ogamba nti sobola ku Instagram just like let's no, start from the question was ntegeka wale ekivulu the question was simple Instagram it's not about to follow abantu bagenda kujja ku Instagram tugenda kujja abatulaba musoke muleke temuvuga speed ntegeera sebo mu modern world the numbers tebazogera bogezi by expectations bazogera kubanga waliwo wezibesinga okitegedde tovuga speed ndeka amalayo point yange nga Ronnie bwomuwadde okitegedde numbers mu modern world tebazibalira by propaganda nti olwaleero gundi yafunye abantu bwe bati nga tuwalabye mu receipt book oba ticket kivulu kye kyasemba kya Pallaso kyongenda kugamba by numbers mpayo King Saha alina nyimba mpayo limba lwa King Saha gololooza nti the most streamed numbers wina numbers meka go yakebedde million mukaaga gendo kebyo nyimba za Pallaso gwagamba numbers ne music reach
kubanga abawuliriza music wa Pallaso bawulirizani bwetekamu awo in fact waliwo nekimugambe ng'amuddamu oli omwami nziramu omwami ng'omaliriza ng'ofanalizing speed mwami gwe ogambe nti Pallaso tasobola kukuba munnange osula mu katanga naffe ab'ekatanga tokyamayirinya lyange ojabuza tokyamayirinya lyange ab'omukatanga kati asobola okujja ekkololo toddamu kuŋŋamba mwami gwe nange King Saha tasobola okitegedde King Saha nga bw'omwagala n'omuyimbi wo wakabiri kati omwami onoomulaba yasooka okukola hit song ne Davido mu Uganda hit song akayimbiko kowaanawaana tekanaba kukolako na kolabo yakabi mu East Africa. In fact kakoma ku borders buli Bwera, Mutukula, Malaba. Abantu abatuli kwa Bantu Lounge located in Mungona opposite National Housing. Lwalero tonight it's a bucket night. Mtwale 2013 wagira ko mukazi. Njagala kutwala omukisa guno. Nanga si Esther njagala kutwala omukisa guno. Njatwala omukisa guno. Bana basajja bamuzija kumulamwa. Njatwala omukisa guno kwagaliza muganda wange mukuru wange chali wange Teba Paint Center. Teba Paint Center it is located mu Kisenyi abagalo kyuse motoka musobola okuyitira yoko weba ya bulaka ngo yagagiteeka mu white oba silver to black basobola obikugatira gwazimba gwazimba ennyumba yo basobola okubira langi yonna gye wandyetaaze ate mu kasente akasamusama babayise Teba Paint Center located in Kisenyi. Muganda wange mukuru wange tewone tebakyayika nkwagaliza Eastern. Naye ojira n'otutwala yokosebo netubuuza ku mukulu. Netumubuuza ku njagala batwala mu mwenye. Yakuwa sente n'onga. By the way njagala mufunirayo olunaku mutwaleko automaite neeko ko naye. Tufuneko ekyemisana tufuneko ekyokunywa era muganda wange woba ndaba sawa yonna akasimu jala ngali akavuga. Era sawa yona ngatumaliriza kubanga producer tugamba kisigaze dakikemu dakikemu ndi bugenza banamakerere mulonde hana karema tumukunde kuba guild president kuba ye mukyala alabika obulungi anyirira obulungi hot and beautiful romantic and good nobwe ba public speech balonde hana karungi bahana karema nobwe ba public speech she's good yakava kuba Miss Uganda is good presentable era nobwayimirira olabirayo nti this is a leader ana karema guild president bira abiri mukaga bira abiri musanvu makerere kuba omwana oyo tawomye bitoke bye bigwa bagalabira mu ndabi ola agambye mutawomye oyisawo ki jibuze amasimu latukere abatulaba mwebale kuba tulaba mbadde musabifu nnyo okusanga muganda wange Ronnie one of the trending television personality mu ggwanga lya presenters young and focused. I just love him. Webale kuba nti okola muganda wange I just love you before signing out actually government said bagenda buli kivule ekitegekebwa bagenda kisalako 6%. I think you see where we are going. Last time twabyogera and president woyo yakola omulimu not the piste not president yareta corporate law abayimbi eyo topic indala that's another topic for another day. Yes, one minute. Okay. President like President Kenzo yagenda okulaba nga industry n'okubeera regulated. Buli kintu ekibeera regulated kirina okuvaako omusolo ogumanyikiddwa okulambikiddwa. Siwulira promoter, siwulira muyimbi asikina kwene ensonga. Because in the end buli kitongole kyonna buli department esasula omusolo. Bebe Kulu said actually omanyire Bebe Kulu ya distancing and between corporate. They appearing our mouth, they appearing mu parliament. And yesterday I've done a comment egamba nti I think bana abantu ba celebrating and tebamanyi tebategera what corporate is. Ronnie. Do you agree with Bebe Kulu's submission? Ronnie. Do you agree with Bebe Kulu's submission? Buli muntu yenna eyali alinze okeneka Kenzo ya muswaza. So in the end bajja kwekwasa ba registering federation ma abantu basatu bwe bakuyita n'ogaana. Lwaki kiki kyokunana nga wali omukubata kugwe bayita abasoka some of found actually betwita ne musuza abasinga amagezi n'abasinga omukisa n'abasinga ensomika kiki kiruma Bebe Kulu nti
musuuza bonna abo abantu abali mu kategole bwetyo yabasinga amagezi n'abasinga okubeera successful mu buli kimu kuba kati baali balowooza bagenda mukeneka n'akiggusa kati obulumi bubattiraawo signing out baali nze abantu abamusharinge mbulaikinge nze Genius Official ku social media platform zange zonna nze Peter Smith era tubeera ku Facts Media nga tukola amawulire agabaga omusajja yeyanjula tubeera tukola amawulire agayitawo buli wiiki so nga at least ogenda ku YouTube osharinge olaikinge era omigeshwa at least commentinga wabulayo ennaku 8 okugula akajoze kakabaka birthday run gwatanakafuna simanyi kyotegeeza kuba abasajja mukyasinza okuba nga musasanya akawuka ka siriimu tuli basaale mu nsonga zino era tulina okukakasiza ddala nti tetusasanya akawuka ka siriimu era abaana ab'obuwala era njagala kutwala omukisa guno nti ennaku 8 ezisigadde kakiti ka mitwalo 2 n'ekitundu genda masengero oba ofiisi ekuliraanye twejumbire mu mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka era twongera okutegeeza abatulaba nti eno sizoni era maani egenda nga tetutteyo yadde akakopo n'akamu mwebale